Akageri kenyina akadde akatono muleke mpite mbufunze ngenda kwenda bannange ensonga entwale ntyagi abavuddeyo okwenda mukulike eyo abatannabatuuka naffe mutteeremu essaala okwenda kubeeramu eŋŋuumi sabira benzi bannange kayima abakwatireko nnyo muleme kumenyekera bwereere mukwenda tussaamu ssente tussaamu n'obwongo obw'enjawulo si byangu bannange gwemuntu okukwasa omubiri gwe nga buli wamu otiginyaawo bw'otyo obwesiga obubeeraawo wabula obwensi bunyuma bannange lwakuba ekimala amaanyi biba byankukutu mubanga babbi kyenva nkaabira gavumenti abenzi tulowoozeeko nnyo naffe tuteerewo obunaku mu mwezi oba akale buli mwaka nga bw'owulira nti nno obulungi bwa nsaabaayo akolebwa nga n'okwenda kibeera kityo tulyoke tuwoomerwa ensi eno tujja kukoppebwa amawanga ag'enjawulo olw'okuba abayiiya n'obuwangaazi obw'amaanyi obwenzi bwongerako emyaka lwakuba ekibuleeta okubanga obubi enkwata yaabwe embi z'omwezi kinyiga okukamala ne benzi bannange era abalumwa ne ŋŋamba maama w'abaana mpa essaati n'empale yaako naye ngatta ekubibwa akazigo eno ensonga si yakusaaga ng'emmotoka z'obululu bwe zibutambuza ng'enkya kulonda kinyuma nnyo n'ez'obupiira ng'okwenda kwa nkyane gubeera gutyo kati nkowoola abeetegese mwenna abagenda okwenda abenzi mwenna mwanguweeko. Okay, kale bantu bange mukyaliko muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst Facebook, YouTube ne TikTok yonna musobola okunfuna. Kadongo Kamo n'ebiseera ebisinga agambibwa nti wa bantu abakuliridde mu myaka naye ebintu binandooza gye tugenda kyongera otulagira ddala nti Kadongo Kamo si wa bakadde, Kadongo Kamo wa buli muntu. Mwana mulenzi wuuyo mbula kalevu kusaka akajja kalevako. Nsaba mukadde wange weeyanjulire ku bantu abatugoberera ku muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst. Yes, amannya akaziwe enoka ga music nkozesa kaziwe omuto kubanga bakaziwe bangi abali mu music muno mu Kadongo Kamo waffe kati nze muto ku bo essaawa zino kacovula nga nze nyimba Kadongo Kamo era nsaba abantu bangoberere banjagale nnyo bantegeere. Kazibwe omuto azaalibwa mu Mityana district eyo Kalyankoko mu Busujju. Bwe mpulira ekigambo ekyo kinzizaayo mu luyimba lwa Josephine Ndagire Nabitaka. Ayinawa we yali mu luyimba Nabitaka olimba lwazaalibwa Kalyankoko mu Busujju. Kalyankoko mu Busujju si yene ezaalibwa omuyovu Moses Wamala Sserwandagaze? Yazaalibwa eyo era muko wange ddala. Nakitegeerako nti obudde buno yava mu kibuga n'adda mu kyalo kati yafuuka muvubi. Kituufu? Nkiyinza oba kituufu naye nga obudde buno gyali mu kyalo eyo. Yadda mu mulimu gw'oku. Gyali eyo ndonga alabika yagiwummuzaamuko. Okay. Ani akusikiriza okubeera nga oyingira ekisa ky'okuyimba? Omuntu eyansikiriza okuyimba yali Mafias Walukagga. Era Walukagga mwagala nnyo ennyimba ze zinnyumira nnyo kale zinyanguyira n'okukwata. Kiki eyakusikirizaako oveeyo ogambe nti anze Mafias Mulumba Walukagga? Kale engeri gy'asengekamu ebigambo bye n'embeera ze. Walukagga atanywa mwenge kale abeera simaati webulamu bwe engeri gyabutambuzaamu nze kyekyansikiriza n'akasente era ndowooza kyovula balinamu kasente batanywa mwenge ate alabika si muntu w'abakyala kati mwegomba nnyo njala kubeera nga ye era yeyansikiriza okuyimba. Namusinkanakoko naye teyantegeera namusinkanakoko nga njala kwogera naye naye kale teyalina budde yali avando kuyimba obudde mbwe namusangira kale teyampa budde naye nga nafuba nnyo musinkane naye kale saamunenya kubeera teyantegeera. Okay, so far obudde buno olinawo ennyimba mmeka? Endikodinge zenna akalikodinga ziri nnyimba 7. Ezimu ku zo nyinamu olw'amaddu. Amaddu lutambula lutya? Manyife tuli bandongo ekikakasa omuntu ekyo. Nali mmaze ebbanga ddeneko ng'abakazi nabatadda nnyo nga siraba kimba esibako olw'ebizibu ebingi bye balina. Akaseera ke namala akatono ne mutima n'enfuna ogejja ne ssente n'enfuna ezimala nga kyenjoya nkyetuusaako
nenyirira nenkola olususu nembeera nga bebi ayonka nga ne bw'oba onsanze okimanya ti omwana munyirivu ekimala naye lumu mbanva ekibuye nensanga akawala akatono kali kanyirivu byansusu nensalawo kesembereza nenkakuba akalimi olabawo nenkalaba nga kamwenyerera naye okusooka saakimanya ti ndi kumalaaya ntokota natandika okweyongerayo nga topika eyo tulikwemu nga bwe mubuuza nanziramu neŋŋamba mukama agemula emyezi kati tuli mwena nali munene ntandise okogga ne ssente nazo zanziruse olw'omwana afuuse ensonga amaddu gano gankola ekizibu nemmeemu kwetumiikiriza bwe ndaba anyirira nengwirana kati mu mutima mpulira nejjusa atambula bwe katyo. Kati olwo lumu ku nnyimba zo olwo walukola ddi? Olwo nalukola kati luli lwentandise nalwo lwe lupya. Lwe lupya olunaku lw'abenzi gavumenti etuwe olunaku kati luno ndabika nalukolaawo nalukolaawo ndowooza mu 2010 sijjukira na bulungi bwe nalukolera anti nazikola kati simanyi bbanga mwe nazikolera kale nenga bbanga siri awala. Olumu luyimba ki lwe watandikirako nga gwe? Oluyimba lwe natandikirako okulikodinga oba okuyiiya limba lwe natandikirako okuyimba nali nyimba kuba lugamba abaagalwa nsanyuse nnyo okubalaba nze nange mbaddeyo omukama akuuma mu mutima mpulira nnyo okujaganya lwenzija ne mbasangawo nga mumoga kati nno olwaleero nzize kapaalo nyinawo ensonga endeese okuboleka njagala ggonyumizeeko abatandabye nti omwana bannanga kisimba n'alosa amannya kazibu omuto omusanyusa ab'ennyonyi be banzaala nveeri busujju neeyamu obutakikowa kubaweereza okuleka nga mmaze kufaawo n'enkoma okuyimba natandika kyali muwejjere olwa talanta gye nnyina okubalaga ekibi abanzaala bambi bagenzi bandirabyegoza dda kukubira eŋŋoma buli kadde nembanga omubikire ssanyu lyabwe sirifunye muga Katonda nze maama yanjagala nnyo nga kyali ku nsi sakimanya alindekawo obutaddira ddala mukama yandikozeewo oba entegeka endala abafa ne bakomawo ne tukuba eŋŋoma kammala okusengeka ebigambo byange ate ndyoka embalaga ebitubuza eddembe olwo lwe natandikirako. Watandikirako okuyiiya ate okurekodinga watandikira ku luyimba ki? Okulikodinga natandikira ku luyimba lwa Namagembe baluyita Namagembe lugamba mwana gwe nakwagala nenkuwa omutima nenemmalamu nzenna buli kamwa kange nenkakuwa n'amanyimbo nno munnanga osiima amapenzi nengakuwa gonna n'omukwano nengukuwa ogumala ezo ensimbi nenjiwayiwanga n'emmotoka n'ozivuga kapyata bannange temunjerega ono omwana yanfuula ekirala mu kusooka nali wampisa nga n'ensimbi nziweza amazima naye omwana yaziwuuta n'empala ebiraka mbikuba emabega nga twameketa nsimbi we tutatuukaawo nga wakyali wapya yonna mbufu bw'ebbeeyi nga mannya mpita binnyo nkondo emikwano n'engikyawa gyonna nabeŋŋanda ne mbajoogajoga oba yali antadde mu ccupa ne bwakola ekibi nga mpulira matira kati leero namubuuse badde nabulanze tankuba nnaku ye Namagembe nakukoowa genda tonkuba nnaku yo nange kannoonyeena omundi osanga naafuna kanyama Namagembe nakukyawa genda ofuneyo omulala nange kannoonyeena omundi osanga naafuna kanyama weeraba olwo lwe nasooka recording. Nze naakalikodinga naye ezindi mu mutwe nnyingi. Tusooka twakawulirako ennyimba ziringa 3 oba 3 recording ziri 2 abenzi Namagembe ojja tutemeratemerangamu akapeera kuzimu ku nnyimba zo abantu oba oli abo basobole okubanga bazinoonya nako ku mitimbagano. Kati waliwo Nalule Kyadiba akabanga kemmaze abaagalwa mbadde enfumbeera byakuleeta nyina essuubi ly'okubibawanga okutuusa walumba ngolodde nebaza eyankola okunkwasanga omutwe omuyiiya mameka agezaako nga birema ye nno maama yaani ava eddoboozi sitaani akemya abantu naye nze ne bwalikeera obukezi tindeka okkuba endongo kyeyalabbye alibeera akirimbye endongo ly'essanyu lyange empadde ku kyempisa enze emikwano n'erinnya nenfuna naye ate eddembe ddyo lyamuswaba ennaku enneefuze omutima n'emmeeme bya kitundu noonyanzikakkanya naye maama abakazi bayaaye gye mputtulira endongo n'abazeeyo okutuuka okukyeza nagwa ku ggwala eryankuba n'ensala omukiri navaawo ndikwanye ne ndibuuza ku mannya yanziramu nno bwatte eddoboozi
yenze Nalule Kyadiba naye Kyadiba lya jjajja omusajja awo ne simulinda kuteeka ne mubuuza mu butuufu omumatidde nga liriggwe lyalama lyalina feesi ekukonya ebikonge nga nteeka waka mukyala kati emyaka atususse 6 noonya kwampita taata saamanya nti olukazi luzeeyi lwanoba wabba mikwano saakimanya ate mu nsingisa ogwo wabula Nalule wanzita kale wanzita omusajja akunoonya obadde wampangula ng'omutima n'emmeeme bya kitundu wabula oyina eddenzi lyo ate nkizudde olina lukazi luzeeyi abaana baggwa mu kyenda n'osalawo w'emyusa otukwase kannambe n'ebintu byange kuba maama ninga eyaffe dda olwalita Nalule Kyadiba Nalule Kyadiba nga omanyi omuyimbi bw'oba muyimbi sitole ekujjira oluusi kiyinza okuba kirina omuntu gwe kyatuukako kati ate gwe n'okiyima nga okitadde ku ggwe anti nange kyengezaako okubuuza olina bwe walaba gwe kyatuukako kyakutuuka ekyatuuka ku muganda wange waliwo muganda mukulu wange yali alina omukazi gwayagala naye nga mukadde nga kale nga tamujjaamu kati gwe kyatuukako kati nze nange nenkiyiyamu sitole eyo muganda yakitegeera nti olwo luyimba wali oyimba ye teyakitegeera yafa kale yali yafa naye nga we naluyiyiza yali tannafa kati bwe nalituukira oddulikoodinga nga taliiwo nga yafa baali bamuyita Mbaziira Richard. Kale tukyali omwana kaziwe omuto omwana muyimbi wa Kadongo Kamu era ng'agezaako okulaba nti ekisaawe kyaffe kino kibeerawo naddala eky'endongo jjukira emiti emito gye giggumiza ekibira tukyayitaayitako mu buyimba bwe abasinga bagamba abayimbi baggwayo teri bayimbi bajja abayimbi gye tuli naye abawagizi batumalamu amaanyi balina otuwagira bamalamu amaanyi oga Kadongo Kamu wabakadde Kadongo Kamu abantu bakyamuwuliriza naye nga ennyimba zonna ezo zeekuusa mu Kadongo Kamu ezo abantu abalala zibayimba omuntu wa Kadongo Kamu aba creative nnyo kati nze obwongo bwange busaza nnyo okuyiiya obuyiiya ekigambo nkiyiiya ndukuba wali oluyimba nduyiiya nendukuba wali nga siruwandiisa oluusi nadduwandiika kuba sitole za Kadongo Kamu ffe zetuyyimbako zeze zibeerera mu bantu ate bali abalala bo bayimba kuki ayimba kale kudigidamukaawo ku mazina nga luggwa naye ate ffe ba Kadongo Kamu tuyimba zisitole ezo ezibeera muki mu bantu wabula kati nze kyenzize ntegeera nti Kadongo Kamu twetaaga kalufunzaamuko ku biseera nti bwe mba nyiiya oluyimba amakulu gange nengasengeka nengafunzafunza olw'ensonga y'obudde nti abantu tebakyalina nnyo budde kale bugira nenfunzafunza amakulu gange naye nga ndi mu Kadongo Kamu kuba Kadongo Kamu ne bw'oyimba paati esooka bweti omuntu aba yakufunye edda nga yakutegedde edda nga yatandise edda n'okunyumirwa singa oba nga olina engeri gyo ebigambo gy'obifunzizafunziza bw'otyo. Nalule Kyadiba tululabye Nalule Kyadiba nina waliwo Siteera lwa mukwano omulwala avumu lugamba nyaba okuva lwewandeka siina mirembe omukwano ogundi bubi mpulira nfa bwe ndaba beeyagala n'enfa omwoyo mbulira olikomawo tubeere fembi esimu yo ngikubako nayo wagijjako kiki mami kyonnanga okunjayanya amasanyu ganneesamba sikyetegeera n'emmere nagibuukako hani sikyalya nze nali munene nzuunonkogga ne byenkola nze byannemye olw'ebirowoozo labayo nsula ku nkato sikyebakeka olugwawo n'enkulowooza obudde okukya beeno nenzijjukira bye twanyumyanga obubuuzi obwakusesanga mami wange kamera enooleetanga kalungi nopa byonna nfuma bifumu omwagala wandeka bannange ndi mu nnaku omwagala yandeka osanga kamuyimbira ali kuba enkyukira tugenda bwe ruti ate olulala namagembi twamaze amaddu Siteera Nalule Kyadiba ndukubye Nalule Kyadiba kali nyinawo n'olwasaala nalwo nalulikoodinga lwasaala lugamba ku luli lwali lwa Sande kyemmanyi yali wiikendi bwe ntyo nentambulako njigge ku byamasanyu naye ngwa ku kafa akanyivu eri ku Lido Beach gye nasanga abaliyo nga bonna bali bansimbi ngenda okulaba eriwala eryambadde kamini mu butuufu lyankubako saali lwisa nendiita olw'ekitone n'erinnya
nalyo teryandwisa kubanga lyandabako ku stage nga nnyimba ndaba ate bwe limpapira mundyose nenkulaba nakulaba entinda wabula oyimba bulungi ekyaddako n'omuwere abakiraba bulungi bwentyo nga ntwala waka nga n'obuwulu mbuuna nze nessala tweyagala kumbe yatoloka mu kisulo ekyennaku yanfaako ng'ewaabwe simanyiyo kati omuzimu gwatavuse ayagala mmuze kubijja sirinawe ntandikira nga ne poliisi enjiga saalabe waŋŋamba mbonno watoloka mu kisulo wumula mirembe naye ewammwe simanyiyo ogenda bwe lutyo. Sofa ezo ennyimba tuwuliddeko abantu bange ndowooza muyinza okakasa nti muyimbi oba si muyimbi ajja kuyimba oba tajja kuyimba kubanga mwe ate mutusingako okujajinga abantu bano okusinziira ku ebyo bye muba muwuliddeko. Omwana ye kazibwe omuto muyimbi wa Kadongo Kamu azaalibwe eri Kalyankoko mu Busuju eva Moses Wamala Omuyovu era akutegeezezza nti Moses Wamala mukotomiiwe. Kale njagala okubire abantu omulanga abantu ba Kadongo Kamu kiki obeetaagamu? Abantu ba Kadongo Kamu kyensinga obbakubirizaako obutagwamu maanyi n'obutava ku mulamu ogwo gw'okuyimba Kadongo Kamu. N'ekirala abayimbi ba Kadongo Kamu abakoze ku mannya Walukaga Babudumulasi Bakazibwe Kapo kale okuyambako ko ku mijiji gino emirala emito egijja nti ojja kulaba bali abasajja ba bandi Bamisa Kisemakula nga yakulaga abaana baleese mu bandi basitudde nga zaabaleeta bakwatako ekigundi kino kireme kufa kati n'aba Kadongo Kamu singa naffe twali tukola bwe tutyo kale nga buli muyimbya ow'amaanyi Fred Sebatta bo babikoze oyinza owulira nti yaleeta bwati senga ne baana abalala nabo bagenda mu maaso n'okukola ekyo Kadongo Kamu tajja kusaanawo oli omuyimbi n'asitulayo kati Mafias Walukaga ne musaba ne abeeko bakwata ku mukono abaleete abo basebbaale abeeko abayimbi nga baabo nti oba buli muyimbi aleetayo abayimbi ng'oba bana n'agamba nti kale nga bataano n'agamba nze nabaleeta abo n'omulala n'aleeta bataano n'omulala bataano ne kati bano abayimbi ffe kati nga ffe abali eno kale oluusi tuggwamukko amaanyi ngeri Kadongo Kamu abamu gye bamukuba enkokola tuggwamukko amaanyi ffe abayimbi naye kati ofuna abayimbi ngaabo nga bakuzzaamu amaanyi Kadongo Kamu tasobola kuggwawo gwe mulamba omuntu anneetaaze ennamba yange eri 0709 4 25 41 0709 4 25 41 muntu ambeera kawempaawo awusangibwa ku mitimbagano bakusobola kufunira ku mukutu kina mukutu ku TikTok kwendi teekamu Kazibu Omuto ku TikTok teekamu Kazibu Omuto. YouTube channel sina biggulawo Facebook nabyo sinaba nkyali ku TikTok okukani ku WhatsApp. Kale bantu oyo gwe tubadde naye Kazibwe Omuto mwana muyimbi wa Kadongo Kamu era nsuubira nti singa tuba tumutaddemu amaanyi ne tutamumalaamu maanyi ayinza otukolera ekirungi. Kati nyinawo ne kano kankabawe Seruganda akwanye omukazi nkusaba nfuula eryato somoka nandi kikabeera omuwala njagala nkulage bwe bakola ebintu ogenda n'okyamuka nkulaba omanyiyo laavu mukwasa ebyama n'okwata birigi yennyini n'ozimbawo ensobi zo mu njogera gw'ogamba otya omuwala nti naye Jeeni mpulira ndiwuwo era nze ne bw'oliba oyenze ndi kusonyiwa nasiima mu mmeeme ogenda n'ombulako omutima ne gubugujja nga bw'olaba omuliro kugambye n'akamera okukalya nkawoomerwa ng'olyawo ndabako bigambo birungi by'amasanyu era gw'obigambye awulira agaziwa naye oleese ettabbu yennyini oliwonzika nno waakiri ofeesa jagala nkuweeyo ekizampa osobole okutegeera bina amangu nagenda nenkwana omuwala nfune bwina omuteeke mu ndongo ne mugamba sirina nsimbi nga naye mutima mpulira njagala tubeereko ababiri nga tulinnyanga abalumu envunza nangamba nti naye asiimye naye ekyennusu kikulembereza aba ennusu yabaleka abalaba nantegeeza omukwano y'ensonga ne muddukako obunaku bwali buna yanoonya na nnamba nankubira ngende mulabe n'ennyambalako n'ensala ekyenyi nangamba nti naye Kazibu Omuto naawe olimba
musango kigwe nazzo okukkiriza onfuukidde ekizibu ennaku z'omazeeyo sirya eyali anyirira nkoze omubiri nze kulavu tonnyumiza bya mmere ombulako nnyo nnyo nonnumya omwoyo kyenva musika omukono ne mutwalako mu loodi wammanga ne mukwasa omulimu omukulu okubala buliti obudde okuziba nze olwo ne nnoonya akamere gye kafumbibwa ng'ali eyo anaaba neerireka nti yali aŋŋambye sayidi y'omukwano y'ensonga olwo twabukeesa ne bukya yagisiiba n'agizibya kyeyava ŋŋamba mu mpola nti oba ggwe tolyampulira ndi bubi konzeraavu kyekikulu leka nkwongere enkwasa ennuuni njagala olangirirwa embangi nti wafiiridde gy'okuba ekyeyo olwo n'akwata akasawo nga mukambwe ennyo n'ampita omutemu naŋŋamba nze mpa ensimbi ntere nkuviire tonzisa oluyala konze wanjagala gambye nti sirina siringi yaddeemu n'abennusu wabaleko balaba n'ontegeeza omukwano y'ensonga nga n'ebyokoze ensimbi nsaba mukama akumpeera omukisa n'abaana b'ozadde abawala akubeereko eyagutwala emmeeme nze wanjagala gambye nti sirina siringi yaddeemu oyagala neesaleko ebisige bye mba nkuwamba okubanga ogenda ne tujjamu olutalo ddala ddala nno lwennyini oluzito niye kyekyavaako tabba ofunangako buleeki mu njogera akwagamba abantu ababeera mulaavu neyeeyama byatatuukirize bubeera mulaavu oyogera oyogera n'ebitasoboka Okay, kale bantu bange n'omulundi omulala ate tugenda kuddamu tutuuleko ne omuyimbi waffe Kazibwe omuto amanyaze Muzungu David mwebale okungoberera ku Facebook kwendi ku YouTube ne wano ku TikTok ku BTM tubeerako buli lwa Sunday okuva ku ssaawa zibeera 8 okutuuka ku ssaawa 9 ezo zibeera za misana kale basaba tubeereko abaagala ennyimba za kadongo kamu musobola okunoonyaako nze Muzungu David